neyanziza neyanzege omukisa Mungu gwampadde okubeerako naawe. Ebigambo ebyange wabyogera ndi mulamu. Mpangadde naawe Kato mu kiseera eky'obugubi. Kato nkumanyi, Kato nkulaba. Kato bwe wali tonnafa wiiki eyo yonna nali naawe. Kato wasalawo nojja n'onsiibula ne tuzinamuko ne ku mazina n'oŋŋamba zina. Oyinza obutandaba bye byali ebigambo byo. Nga bwe twali tusaagane ga Kato nvaako. Kato wansuubiza okubeera nange buli kiseera era tondekulidde. Ng'oli bw'agezaako okumboggolera gw'oluma mulume. Ng'oli bw'agezaako okunjiikiriza gw'obuukira mubuukire. Ng'olumu ngezaako n'okukukomako n'ogamba naawe nvaako. Nze nkwagala nnyo mwana wange ate muganda wange. Kato nafuna time nembeerako naawe n'ombuulira buli bulwadde obwali bukuluma. Kato sirabanga muntu mugumu nga ggwe. Kubanga watuuka okuŋŋamba nti buli kimu Allah yakimpa. Yampa ssente naye era nangezesa n'obulwadde. Bwe baakutwala okulongoosa ku Medipal wampita n'oŋŋamba firimu sitatafa paka nga firimu eweddeyo. Naye ndaba nga firimu ekyatambula ate ggwe Mungu akujjuludde. Ebigambo byo gyendi wabyogera oli mulamu. Bammemba abali awo mukkirize musirikeko bannange. Mwebale. Tweyanziza. Obubaka obubwo Jeno Kato wabumpa. Naye ng'omuntu gw'oyagala era omwagalira ddala nnyo omulala yali munyagwa. Sebo mugaati gwa bbata. Buno obubaka nnyongera obbukuwa. Kato yali akwagala nnyo. Omuntu gw'ali osinga okutya yali mukyalawo Ani. Ng'ogawaayi bwe nfuna 5 Ani nannyina omuwa 2.5 sina oli Ani ye yanzija mu bwavu bwaffe ne tutambula. Kato oyagala nnyo abaana bo era ng'otambula nabo. Ebyange biibino wabiŋŋamba oli mulamu era kambizannye ensi ebiwulire. Bismillahirrahmanirrahim. Nkimanyi. Nze ntunuulira Nsereko oyo n'enkaaba. Nekiikajja n'okimanyi. Lwaki Nsereko anjagadde nnyo bwetyo ng'abantu be nakolera ebirungi bena tebanjagadde? Lwaki baagala nfe? Naye Katonda mugumu nnyo mulungi. God is great, ate akyatwagala ayagala tubeerewo. Omanyi nze kati kankubulira Nsereko nina ekintu kyessagamba. Bwe nali ettake nali mu ICU y'ettake abantu ne bakutukawo 20 nga ndaba naye nga nze wendi. Neŋŋamba naye Mukama Katonda ng'onjagadde nnyinza nakuwaaki okunjagala bw'oti. Walabye abafulumya omukuumu. Omukuumu bafulumya. Omwana wange Julius n'agamba Kato wange guma era maane banzija ne n'abatoto bannange munzije wano abantu bafa nnyo munzije. Nkidde.
abantu bafa nnyo mu nzijeewo naye nali naakavaayo bwe nti ng'ava mu ICU ne bambika Kato Lubwama afudde wali omuvubuka wammwe awo yali awusudde yeyambika nenvuma oyo namugamba gwe atategeera Uganda yakulema ontawanya otya lwaki ombika toli muganda wange toli wa luganda lwange toli wa gundi wange ombika otya ate ngambika aterawo condition yemala okumbika natandika okusolooza ssente banange musondere Kato Lubwama ssente muzigire wano nze nali seetaaga busente bw'abaana neyanziza neyanzegeka mukomyawo ensonga eyo mpanvu sijja kamalayo naye wallahi billahi tallahi oyo Kato ai Allah rabbana eyatuwa omuddu ono wagamba nti tukusabe ojja kutuwa tukwebaze ojja kutwongera ani abadde agamba nti Kato abadde takkiriza nti Mungu gyali bino ebigambo bibadde byani Kato Mungu akusiimye ng'oli mulamu ate n'akutwala mu kkubo ffenna gye tugenda okugenda mbeebaza nnyo mwenna abazze okuwerekera Kato mwekubireko mu ngalo buli omu waali ffe tetulina mizinga gya kkubira Kato naye tumukubira engalo ne bwe zinaamala eddakiika emu Kato jasino ffe tukusiimye Kato yasooka kuŋŋamba overnight tumuwe standing ovation tuyimirire tumuwe engalo ze Kato engalo let's give it to him eno ye saluti gye tukuwadde thank you temukoowa tokoowa Kato ffenna tugambe erinnya Kato mukomaawo ffenna twanukule nti amiina nga mutudde ai Allah ow'ekisa ekingi rabbana eyatutonda n'otonda n'eggulu lino nga teririiko mpagi tweyanjula gy'oli nga tukimanyi nti tuli banafu ya Allah tumanyi nti tuli basobya tewali ku nsi ali mutuukirivu tukkirize Allah otuteeke mu kkubo ly'abo b'olongoosezza kkiriza omwoyo gwa Kato oguteeke mu myoyo egyo gy'ogenda okukkiriza muteeke mu bantu baabo be wasiima ya Allah tukimanyi nti gwe alfataahu gwoggulawo emiryango gyonna gulirawo buli ali wano omulyango nga bw'ogenda oguggulirawo Kato ya Rabbi ya Allah tukakasa nti gwe asembayo tulamuze ekisa bwe tunaaba tutuuse ku lunaku olwo ya Rabbi ya Allah gwe alganiyu gwe mugabi agabirira ensi eno nga tolumuzzaamu buli azze n'akwatirako Kato n'okumuziika addeyo ng'alina emikisa gy'okufuna n'okuloka kubanga Kato yali mufunyi ng'ate ayagaliza buli alina fitina ku munne n'ekkonda Mungu gimugjeemu tukingiriza abalabe baffe bonna be tulabako ne be tutalabako Allah tukingiriza emitego gy'abantu be tutategeera abaagala otukolako obulabe Allah gw'oyinza okututeeka mu kifo ky'oyagala tusitula amadaala kakkanya abo abatatwagala tuteerewo emikeeka tutambule ng'abalangira Kato mutwalo omwoyo gwe ogutuuze ku abo be wasiima ya Rabbi ya Allah eri famire mbasabira bannange tetujja balekulira bannange ensi yonna ne bwenaavaawo ffe bataano ba Kato weetuli namunyumiza akagero kano n'akasanyukira sijja kunyumya kasaadu gundi wawulira wawulidde omusajja omu lwali lumu baagenda nga bazze banoonya abakkiriza omusajja n'ajja n'ekitala bwe yatuuka n'ekitala bw'ati n'ayingira ewaali abakkiriza n'agamba abali muno nga bakkiriza Katonda muyiteewo wano
sajja bagenda omulaba nga afukutte ejjambiya ne beekanga. Bwe yakwata ejjambiya n'agamba muyiteewo wano, buli omu yasooka n'asirika. Sajja ayingidde mu muzikiti abuuza abakkiriza, buli omu atidde. Akasajja akamu kyakava kasituka ne kagamba nze ndi mukkiriza, n'akagamba jangu nange, ne kamuwerekera. Bwe kamuwerekera yagenda okukomawo ng'avulubanye omusaayi ekitala, n'agamba wano wakyaliwo abakkiriza. Abasajja ne bayita mu madirisa. Omusajja omu n'avaayo n'agamba tubeeredde ki? Nze ndi mukkiriza. Kyava agamba mbadde nnoonya abakkiriza wano bajje bannyambeko okusala endiga wali, buli ansalirako endiga emu muwe endiga nnya. Bali ne bakomawo ne bagamba naffe tuli bakkiriza. Kaakati Kato abadde mbuli omusajja ow'ekyanga ne mugamba ffe tuli bakkiriza, meaning takwabulira. Naye abantu abamu baba tebannakolola ng'abalala badduse dda. Kato yali tatya kulumba fronti, mwenna mukimanyi. Yoyo Kato omugazi bw'atyo. Maama Ani ne famire ffe tetujja batiirira, ne bwe tunaasigala ffekka nga teri aleese ettooke katulye muwogo. Muyina abaana bagezi, Kato yazaala abaana bagezi, and they will prosper. Ffe twewaddeyo tujja kuyimirirawo kuba Kato nze tandekulidde. Ekirala ssebo mu kantu nsobola okwebaza kuno, ebibiina byonna mwebale nnyo contributions ze mwawadde, all political parties. National Resistance Movement led by the President, Office of the Chairman Yoweri Kaguta Museveni, mwebale. National Unity Platform, Bobi Wine, Kyagulanyi, webale. You came in person, n'obubaka n'obuleeta. General Salim Saleh, webale. Webale. Mama Fina, religious leaders, Pastor Bujingo, mwenna, General Katumba Wamala in person, wajja n'otuwa $1,500,000, n'obeerawo nga Kato akafa, atozze kati. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba okwebaza Right Honorable Speaker Anita Among, obubaka twabufuna bwa $2,000,000 ate n'ababaka ne bongerako. Bajeti ya Kato obadde mugazi ate oli munene. Era tugenda kuwerekera, tetujja kwerabira. Movie industry ebaddewo ne theatre, we will continue to support you. Ffe mutukooptinge. Lwaki nsanyukidde Master Parrot ono? Sebo jangu, nze nkwagala nnyo. Abalala bwe batalikulaga nze kankulaga ensi. Eŋŋoma twagikubanga ffenna. Mumukubireko mu bugalo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kati dda mizannyo. Sebo nzikiriza mpite leader of opposition mu kiseera kino aleete obubaka bwe bw'anaamala ayite Honorable Kyagulanyi, bw'anaaba avuddeko Honorable Kyagulanyi, ate awo obubaka okuva ewa Beene bujja kujja, and finally obubaka obujja okusembayo bwe bwa General Katumba Wamala obuvudde bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Bwe tunaba tumazaawo tujja kufuna service, final service, then ennyimba z'eggwanga, oluyimba lwa ekitiibwa kya Buganda, East African anthem, nga bwe zinaatambula. Thank you very much, comrades. May God bless you. Rest in peace, Kato.